Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga obukoba kyaggwe akaala matendo nze nkubuuzako nateera olunaku olwaleero abange kansuubire nti Katonda abakuumye bulungi okuva ku mulundi ogwasembayo okutuuka ku lunaku olwaleero. Munnange olunaku olwaleero nkuleetedde entandikwa y'okutikkira nga bakabaka Ennaggalabi Buddo. Obadde okimanyi? Kati nno munnange bye nkuleetedde anti munnange tweyamu kubatuusaako byonna ebikwata ku Buganda, ensi Buganda yonna n'okugyetooloola, era tukyabaleetera ebirala bingi nnyo, naye ng'olunaku olwaleero nkuleetedde entandikwa y'okutikkira nga bakabaka Ennaggalabi Buddo. Siikuriisa eyo byatandika bwe biti. Ssekabaka Kintu Kato bwe yali nga tannamaamula Bemba Musota eyali awaŋŋamye ku Bwakabaka ku lusozi Buddo. Waaliwo bakabaka abalala bangi abaasooka, kyokka mu lunyiriri lwa Kabaka Kintu mwava mulimu bakabaka abalala 5. Okunoonyereza munnange kulaga ku kabaka oyo nti olunyiriri luno lutandikira ddala ku Ssejjinda Ssemusulo, yakulira ku kyalo Lutuba Bugambo ebukasa wali mu Bizinga. Buganda bwe yasikira kitaawe n'asalawo embuga ye ey'e Lutuba agirekere mukulu we Musisi, olwo y'olubiri n'alukuba e Lubanga Mpatta ku kizinga kye kimu. Olubiri lwe n'alukuba e Lubanga Mpatta ku kizinga kye kimu. Buganda ye yasooka okugabanya obwami mu baana be bwe yawa mutabani we omukulu Lukumbi Lutono omulimu gw'okutikkiranga. Munnange Lukumbi Lutono mwe muva Ssebanobe akuuma olusozi Buddo. Kyobadde okimanyi? Lukumbi Lutono mu lunyiriri lwe mwe muva Ssebanobe akuuma olusozi Buddo wali Ennaggalabi. Kati awatikkirwa bakabaka. Olusozi olwo Naggalabi Buddo kati awatikkirwa bakabaka. Yazimba n'ennyumba eyatuumibwa Buganda era ng'enno yasengulwa n'ezimbibwa e Buddo nga kabaka mwasula ng'agenda okutikkirwa. Munnange Kabaka Buganda yakisanga nga kijja kuba kizibu okugaziya ekitundu ky'afuga ng'asinziira mu Bizinga, bw'atyo kwe kusenguka e Bukasa Ssese n'akuba olubiri lwe e Lunnyo wali mu kibuga ky'Entebbe. Olwo nno munnange ekitundu kino ne kiyitibwa ensi ya Buganda. Kakati nno munnange gwali wano ku nsi Buganda kwe kwaffe tukola nsobi kuba bino byonna era weeyina okubisanga. Siikuriisa eyo Buganda bwe yafa omulangira Bemba Musota ne yeerangirira ku Bwakabaka ng'embuga ye agikubye ku lusozi Buddo. Yali mukambwe nnyo era ng'abantu bangi bamudduka nga batya okubatta. Kintu bwe yadda ng'ava mu nsozi z'ebweru yasanga Bemba Musota yafuga mu kaseera ako. Kwe kugenda mu bajjajjaabe mu Bizinga by'e Ssese gye yakuŋŋaanya abalwanyi ab'okumaamulako Bemba Musota. Munnange Kintu n'abalwanyi be baalumba Bemba Musota ku lusozi Buddo ne bamuwangula era n'attibwa. Olwo Kintu n'atwala Obwakabaka n'aleeta emirembe era bw'atyo n'atwalibwa nga kabaka omubereberye era ye kabaka eyasooka okugatta ebika bya Buganda. Kintu ow'olunyiriri olw'Obwakabaka obw'emirembe gino. Kintu yasangawo ebika bingi kyokka nga munnange ebyali eby'amaanyi byali 6. Ebika n'ebyo bye biriwa? Mu bika ebyo mwalimu effumbe, olugave, emmamba, enjaza, ennyonyi ennyange n'eŋŋonge. Ebyo bye bika ebyali bikirimaanyi mu kiseera Kintu we yaliira Obwakabaka. Oluvannyuma olw'olutalo lw'e Buddo kyafuuka eky'ebyafaayo. Bakabaka ba Buganda abaddirira batandika okutikkirirwa mu kifo kino Naggalabi Buddo. Kabaka agenda okutikkirwa asula mu kifo kino mu nnyumba Buganda Naggalabi, ate mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi mu kafo akayitibwa Nayota. Eyo nno munnange y'entandikwa y'okutikkiranga bakabaka wali Ennaggalabi Buddo.
abange kantambule mpola mpola nzire ku mutala Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako munnange ku nsi Buganda kuno kwe kwaffe ayi Katonda kuuma Namulondo.